Kale, you are most welcome. Nkwaniriza omulungi yekumidde ku Jonathan Exclusive. Nenkwebaza byokwasaganyako wano nawali. Kuva olunaku lw'eggulo, I've been receiving a lot of calls. Nga bambuuza kuba nze omu ku basoose okukola video eyabadde naddala ku awards za Galaxy. Nze omu ku basoose ogikola era I've been receiving a lot of calls nga bambuuza kyabadde kitya, kyekyaleetedde obuzibu obwo na mbeera yonna eyabadde ku ground. Amannya nse Jonathan Exclusive wabula nga tetunnagenda wala, anyongera okuba nga nkujjukiza nti oba tonnaba kuba nga otwegattako ng'osubscribinga osobola okuba nga okikola ate ne tutambula ffenna mpola. Okusookera ddala abamu boogedde propaganda, ayogera ekintu ky'ataalabye, ayogera ku wantu w'ataabadde, but I'm telling you the actual truth. Yadde performance ya Fik Gaza, actually yadde ayimba luyimba, is it baluyita tonkuba nsigo, something like that. Naye babadde batudde mu ebibinja byadde bibinja nga byeyawudde. We have this side, we have this. Nga side emu etuddeko alien skin nga waliwo wakati, then nga side esembe eno eriko Fik Gaza. Sijja kulimba buli yadde n'abantu bayitirivu, buli yadde ne gaali gye tuyinza okugamba eri emalayo. Simanyi lwaki abategesi oboolyawo bakkiriza ekintu kino okubaawo, naye babadde ne gaali ezitayinaayina to an extent nti twawuliddeko nti Fik Gaza bwe yatuuse mu kitundu ne babalabalamu because alien skin yazze ne coaster number, as in oba omanyi kyekitegeeza coaster nga aynako kamunye ezo ze bayita kigege, nga aynako n'emmotoka ze zino eza bulijjo nga 7 ezo zimutambulirako Subaru biki. So tetumanyi main intention yabadde ki, naye oyinza okugamba nti yadde security ya muyimbi munange. Naye olutalo we lwazze okutandikira, Fik Gaza yabadde ayimba. Tetumanyi lwaki abategesi we bakikoze, but twadde tuli awo nga bagamba Fik Gaza yadda ku stage. Of course wabaddewo okuwakanya okuva mu ba alien skin nga omuwala yadde ku stage n'abagamba mukkakana oli akole ki abe nga performinga ate tuve wano. Ne munange ebyaddiridde Fik Gaza nga ayimba oluyimba lwe lwasooka, is it sanyu, lwe yasoose okuyimba ndi mu ssanyu naawe ffe ssanyu, something like that. Nga tweyongerayo yadde ku luyimba lwa nsigo olwo lweggambyeko. Munanga akavuyo we katandikidde, bonga bolaba ku side awo kuteeddewo ebifaananyi ebyo. Akavuyo we katandikidde awo okukubagana, abadde ne zipaper spray ne bazifuwa abantu mu maaso. Mu mbeera bwetyo akajagalalo kabadde kayitirivu kyenyinza okuba nga nkola ki nga nkutegeeza. Of course a big shout out to the Uganda police kuba police yasitukiddemu mangu nejja nebeera nga ekkakkanya embeera eyabadde kozeki etandise okuba nga ekyankalana, kuba mu kulwanagana kuno n'abamu ku bayite balabiddwako nga bafuluma. Wizomanizo yabaddewo ne mukyala we n'afuluma, Douglas Wanga yabaddewo n'afuluma. So oyinza okugamba abantu bano boolyawo batettanira nnyo mivuyo bavuddewo. So naye Uganda police yalaze obwangu nejja nebeera nga etaasa embeera. Naye ffenna kye tugenda okwebuuza, why do you guys wait for such a thing to happen? Lwaki mulinda mbeera emala okusajjuka okutuuka ku extent eyo okuba nti abantu bakubagana? Isn't there any way gye tuyinza okuba nga tuharmonizing this thing ne kiva mu industry? Because kirabika kati kifuuse kiri nomo nti oli asobola kuba aba Fik Gaza bagamba nti alien skin aina omu ku bakuumi be eyakuba bam TikTok oyo TikTok oyo gwe bayita jajja bam. So aba Fik Gaza bagamba alien skin aina omu baba muyita nawudde gaya muyita komanda kidogo eyakuba jajja bam. So
nga bamwewerera actually babaddeko ne wabweru nga bamulinze oyo guy anaba alien skin be basembye okuvaawo baludde onyonyonyo ndozanga ne gaali ya Fik Gaza emaze okuggwerayo kivola tetwasobodde kulaba mbeera ndala mukama yeebale nti tewabadde obuvuyo bwakubiri naye kino kiddayo ku omutegesi naddala Galaxy something Galaxy Media yategese awards zino. How do you people organize such a thing kyemumanyi nti mugenda kuyita abantu abatakwatagana and you don't put a way that can easily solve out what ekiyinza okuba nga kibaawo okitegeera because ne security ennyini eyaleeteddwa yajjidde mu budde nga embeera esajjusa ebitundu ebisinga okitegeera tewabaddewo kugamba nti waliwo okwerinda singa this and this happens nti oba this side wakuumiddwa neno wakuumiddwa okitegeera situmanyi lwaki we batyo bakyorganizes then nekirala aba Fik Gaza bagamba Galaxy eri nnyo ku side ya alien skin okusinga Fik Gaza. I don't know how true that is naye okuva mu nkambi ya Fik Gaza bwetyo weegamba. Then ng'ovudde ku ekyo kyabadde of course embeera yabadde ya bwetyo yayonoonye ebirala byonza okugamba nabyo byadde birungi cause awards bazigabye baziwadde abantu abatuufu era ng'oggyeko okugamba nti kino ekintu kikavalinze nnyo amawulire naye abantu bano boolyawo bagezezaako okuba nga bategeka ekintu ekituufu cause tubadde tuludde okulaba ku awards wano mu Uganda nga ziri a little bit professional nga eza Galaxy wezabadde to an extent nti bakozeseza you know oba ngiyite ntya naye kundi ennungi you know saying the system these guys used okutegeka byadde birungi olaba engeri gye babadde ba announcingamu abawanguzi bolaba ababadde bagaba awards zino balese prominent people nalabyeko Helen Lukoma nalabyeko the beautiful Evelyn Namlondo nalabyeko Rita Dansal babaddewo era ne babiranga bagaba awards so oizo gamba on the positive side Galaxy yakoze bulungi mu mbeera bwetyo naye ekyabalemye controlling was chaos yabadde between alien skin and Fik Gaza okitegeera amanya nze Jonathan exclusive nate nyongera okubanga nkwebaza okungoberera nakugamba ebituufu bisubuka wano ate aboogera propaganda obasanga walala kale tusinkane mu next episode.